mbagamba ndikati nze nganje mirundi mbagamba nze ndikamulali bodira kamulali owakyenvu n'olowooza nti si kamulali nnyanya ekiriolabe ne bebi mukabi kuba yotera mwa bebi nze ninga kamyu onayokya ninga munyango gukwateko omunyango si gwe kugana bebi okukwatako nedda bebi alina okumanya omunyango ntigwokya tonumba tutingana. Mbaniriza nateera baganda baffe ab'emikwano saako n'abo abadde batuwagira oba ba followers baffe ku mikutu gyaffe egya online media platforms Joseph Tamale Mirundi ku Facebook saako Tamale Mirundi official omukutu gwe tulina ogwa YouTube oguli ako amawulire agava mu TMO oba Tamale Mirundi official agakwatagana ku mukukunavu Joseph Tamale Mirundi. Amanya gange yenze Salongo Kanga Kapita omwanjuze era omutesitesi w'emikutu gino eja online media platforms era ng'ekindeese olwaleero kwe kubabuulira ku mbeera y'ebyobulamu eya Joseph Tamale Mirundi. Olugambo luze luyitingana ku mbeera y'omukukunavu nti ali bubi abamu ne mutuuka n'okuwanuuza nti yatwalibwa ebweru w'eggwanga okubanga ajjanjabibwa gano ge mazima agaddala agali ku mukukunavu Joseph Tamale Mirundi. Omukukunavu ekituufu mulwadde era mukosefu mu mbeera ye ey'obulamu ng'era omuntu omulala yenna bw'alwala naye ng'okusinziira embeera gy'alimu si ye y'eddaala eryo bannaffe ababizunza ku social media ku ddaala kwe mubitadde. Joseph Tamale Mirundi ayinamu obukosefu era nga ennaku zino zonna tabaweereza ate abadde mu ddwaliro nga jjanjabibwa olw'okuba nti abadde omubiri nga munafu nnyo ate nga yaguddemu n'ekirwadde ekitali ku ddaala muli mulowooza. Ne wetwogerera wetuleetera obubaka buno mbategeezaako nti Joseph Tamale Mirundi akyaliko mu ddwaliro ng'akyajjanjabibwa okuba nga atereerera ddala era nga wetwogerera olunaku olwaleero oba enkya ajja kuba nga asiibulwa mu ddwaliro okuba nga atwalibwa ewakaawe wagenda okugira nga awonera. Abenganda betwogeddeko nabo okuli mutabani we Tamale Mirundi Junior saako ne mwala we Winnie Mirundi saako n'abalala batutegeezezza nti Joseph Tamale Mirundi mu ddwaliro waali ayinza obutakkiriza abantu kugendayo kumulambulako naye embeera ye simbi ddala era nti agenda kubanga asiibulwa mu bwangu newankubadde ng'akyali mukosefu. Betwogeddeko n'omukulu w'oluganda lwa Joseph Tamale Mirundi bw'ati bw'atubuulidde ku mbeera ye ey'obulamu. Hello. Mzee Mivule. Baiso. Wasuzo otya sebo. Yenso. Yenze kanka. Asweta sebo. Kanka. Wae bitambula bitye. Kyali webityo. Nkuwulira. Naye yakubirako kubuuza Mzee Tamale Mirundi bambi agamba atya. Ngali awo tanafuna maanyi bulungi. Ndemane. Akyaliyo mu ddwaliro. Bannaye kitegeeza obulwadde bubadde serious bwe butyo. Kirabika tebugenda bukindira ate wakuvaayo ggwe tewamugjiire. Kirabika stress bino byakeera. Ekita okusinga. Ebyakeera buli ddakiika ate namugamba namugamba luli ojjukira yonnakubira ne mugamba lwaki muzeeyi tetulikodinga nze nga mulaba naye n'alemerako nti ayagala live buli wamu nti live nze ne mugamba tuleetenga filming crew tukole omanyi studio organizing tugira awo atuule annyonnyole ensonga nga tumusanze mu comfort ye era mu kifo naye najjakeera n'omuwulira ekiro ate nga naawe omwagala ku makya omukubira essimu za kumukumu buli ddakiika mande paka mande naye katusabe jajaterera ali waliwo abadde boogera bino bwe bamututte Nairobi amawulire tobamanyi amawulire bagakuba saawa bina tubaawo nga tunoonya kyakukola wonna teyala mbuuza nze nkuwulira mba nkubuulira ekituufu ate kati ekituufu ekisinga ate bwe tuwogeddeko ne Tamale Mirundi Junior amakya g'olwaleero abadde agenda butereevu mu ddwaliro kubanga alaba ku mbeera ya muzeeyi bwe yasuze era naye bw'ati bw'atugambye.
Amali. Basoosesewo. Asize bulungi sebo. Kyekiriwo. Mpatula mpolampola. Okedde wa muyindi. Ngenda mu ddwaliro okulaba omuzeezi. Nade manyi yavuddeyo. Akyaliyo. Naye nga yatereddemu. Leero olwekyo mpolampola. Ati muzeeyo. Ate bwe twogeddeko ne muwala we atutegeezezza nti obubaka buno tubaweereze naddala mmwe abazze bazunze ebigambo n'okuba nga mubungeesa engambo ku social media nti Tamale Mirundi mulwadde nnyo bw'ati ye Bwini bw'atubuulidde. Ekitambula. Wange? Ekitambula. Tewali mmekyamaanyi ssebo. Muzeeyi mulwadde nnyo. Si nnyo nedda abantu balimba si nnyo yateredde. Nalaga ne positi y'ekiro. Positi yange y'ekiro. Anti kati nze ekintu nsaagala kwogera bya bulimba. Kale sinoonya nnyo mawulire. Kuba nkimanyi amatuufu nsobola okugafuna. Naye nalaba ababitambuza simanyi ali muki. Yateredde legere nomugyayo leero olw'enkya. Naye maama bantu bali baseminga. Nanti gwe kyolina okumanya. Mirundi wa maanyi kati bw'omuwandiikako ebintu by'abantu babiraba. Tewali abanyigako. Ntwe pusi naye alina kampuni etwala abantu. Kayole n'entweyako kabimukomera. Olabe nga bano abalabaddamu. N'abooza akolera bano. Nabaga nti Bahati. Nembabuuza nti Bahati aleese etteeka ku basiyasi. Gwe ave. Kubanga nkubuuza nti ekiso ekyogi kiyamba ate oba mukinjaji. Ani akulira efama kiyamba mukinjaji akisale bulungi. Ffe mu Baganda omusiyazi tumuwecana essanja tumuzizika kati Bahati olwokuba mukwano gw'abasiyazi yabaleetera etteeka tukuliigeero means they are here. We are ready. Bahati muntu w'abasiyazi. Why do you bring it up? Are they here? Originating an age of Bacolamo Zambia, Baba Spimia Combination. Embassy from Sears to Bob in the Sunday. Bahati Yaba law. Why do you regulate something that does not exist? And illegality. I see. To sort of regulate what you mean at the moment. Abafu Mamiaka is unsettled. Bafu Kababeta, Chiriruda. Bahati. What listening to me? Is there a need for a law on homosexuals? What do we want? We are they. Because you cannot regulate about homosexuals when you have not agreed that they are here. Okay. Where are the homosexuals? So we should first agree that we are valid. The fact that they have a law means they are there. They are around. In large numbers. Bahati. Yaleta etteeka. Kasoleta etteeka. Oba okakasizza nti obamanyi weebali. Era bano baleeta etteeka. Atubulire baliwa. Baleeta etteeka nti dawali tomugyayo ng'omukazi ano ffe bitukwatako. Ffe Abaganda bitukwatako. Birina bikwatako mu ttwe. Ibuliijero omukazi bw'anoba tokimayo gundi. Bakimanyi nti. That not concern us. Abanga Abaganda. Ffe Abaganda tosobola kudda ku bukombo kima bintu. Waliwo akima. Nogandi mazana omukazi emyaka 2 tunobye. Omukazi aziriza ekitobole kyange. Ekyekwaso kyembadde muteekamu. Byobaffe tibiriiwo. Bakuwa omwenge bakunywa kwolwo. Abawala tubatunda mwenge. Bakusuka kwolwo kati onaagujja. Oba tonnava nawo kumutwala ng'ekidomola kikaze nga bakyazimasa bakirala. Etteeka lyali likwata ku baki. Abagabe nti. Mpulira. Nti bajja ne bazikibi. Mpulira. It was not that law concerned other tribes. Tataama mutambuuze naye Tamale ekituufu ogwawa. Oli wa people power oli NRM. Kube engeri gy'okubamu gavumenti eyo. Olinga yeekubiddewo akyagula. No. Kankubuulire. Oliwa. Njagala Museveni nnyo. Era ebyo bimulowooza byo. Museveni yakulira NRM. Oba w'NRM. Yes. Museveni bwe yatuukira okwekalakaasa mu history ne badde nnoonya history kyakabeerako emirundi ebiri. Waliwo omusajja ali pulezidenti wa Bufalansa amuyita Mitterrand yali mulimi wa mizabbibu. Emizabbibu negikubbye naye n'avayo neyekalakasa n'abantu. Naye mulimi. Naye mulimi. Mpulira.
mitala yavayo neyekalakasa n'abantu. Yes, nze njagala Museveni namutunuulira ku baana bano nga ntwaye pusi bwekumwanyiza genda okimenyukira wakajiji omutwale engeri gyokubamu ekintu kyolinga wagira bobiwanekerenga kale ajje mukimanyi mirimo nolimba nengudde akakasajja nolinkuba nekasoma bano abaana bali bagala kuwamba Museveni bimbakulimba bijogomba byabuliwamuwona tetuliddamu mumpite musajja muyite ayogere bagayimbo mirundi president election mirundi shokwata mpitayo kalezi gwetu ya pusi buli wannema nakubinula nonemo kuba kusise wabinula to ya pusi ngomutwala amaguru negawagira mu meza kubuno ndi mu training kinkalaba ni kwajja nti babise musito ndeka nkasiza museta usona avayo tosobola kuvayo mubana kukiriza okufulumayo musayi muyite mirundi abamuyite efatukiriza tuwumule neyita mirundi akoma okutiriza sijja kujjayo engeri gyokuba mu gavumenti ya mukama olinga owa Bobi Wine enseta alinza okukkiriza tulike olwa opposition oyagala Museveni naye olinga inengeri gyokikubamu ng'olinga ayagala okukisuula omusiraamu ayagala obusiraamu bwalaba abasiraamu abali embizi naye ayingira mu mpoko jointi kulya obayita banene babakuba tubakuba bukubi nga tuli basiraamu kuba bakuba emikuba gavumenti mubeeramu gwe tuyita the voice of reason. I see. Nti nkugamba nti muli babbi. Mbadde njagala kumalirizayo na kino. Olabikira otya mu mmotoka y'omusajja oli ng'oli wano? Emisana ttuku. Ofuluma otya mu mmotoka etali nzigule? Asooka kundaba mu mmotoka yaako. Okuba otya omuntu mu ddwaliro ekiro? Nange nkituddemu. Kakati kaba kavuga. Ayina bwe yakusanga n'akupiikinga? Kandaba nga nsala oluguudo. Nekali kakajimeguze ekikuteriko yensuwanisa obujuzi bwabo mbwe bakajja wawo tubakatwala mu ddwala mbukansangayo netwekubikona kasulamu naiti meya twekuba ekiro kyonna nga nsuze waka nebuuza ewuwo otuukayo otya mu motoka ye watuukayo tofuluma ekyo motoka etali nzigule batugamba wayingirako simba ne pisito n'obatwala emisinde kindabikira nina omulongo gwe nazaalibwa naye n'abula oli batambale yabula kale balongo gwe wazaalibwa naye gwe wasiwaye kato omulongo yabulira mu ddwaliro yabatabaaza nga nzisiri okakaza akufaanana ngenda kukuwa akasajja kayogedde mbonali nvuge mbu mani is a witch nebuuza obeera otya mu mmotoka kyensusa okutegeera ngenda kakuteera kugamba I thought it was a joke is a witch mulogo wa ddala I didn't know what the witchcraft I see I saw the man in my vehicle thereafter I saw him crossing the road I see that's caused the accident motoka yange yonna neggwawo mpulira ate yali mu insurance olw'obujozi bwako kayagala kubba insurance kakati bwekatuuka mu ddwaliro bamujjangayo twekube engumi mbukali kalowooza kafudde ate ku mukono gweguti tekawulya nga kakyali kalamu kati ekiro kyonna tusula twekubeewako omulongo waswa mirundi agenda opasaiga abizeeyo I wish Mirundi was here. Mirundi has effectively neutralized you. I see. I wish Mirundi was here. Mirundi is more powerful with akubire kasimu akubire kasimu oli pressing obanga nze gwalaba bwe tukubagana ekiro kyonna manyi waliwo engeri gy'okubagana n'omuntu ng'oliwo weebaze ekyo kye kinneewuunyisa kyejagala okumanya baaziika omusajja eruweere nga tumaliriza kakati bwe bamuziika nga ate baziikawo omulala kakati wayita ennaku ezi omuzimu ne gukomawo ne gukwata omula bannange munziikuleyo okuva lwe mwanziika tukubagana n'omusajja mu kabbuli omu ayagala kuttiramu munne ate abafu twekuba ali eno magomba ayagala kunzita ate nga mwafadda omusajja omulala naye bamuziika ewali omuntu eruweera babanya omwenge bamaze okuziika omuzimu ne gukuba omwana asanti sana kwa mazishi lakini mimi si mtu ya hapa mtu wa Jumani ate bamujjayo ku omukulembeze kye programu akanyomero kayitibwa ebikukunavu okuba tooki yetamale okukwanjula yenze kaka kasaga ku kamera obanzi nzikiriza je wa pasaiga anzizeyo oba yegwe aje wayiga iga azeyo mirundi tubeera ne Albert Luswata on record
don't joke umwenye yayogera buli kintu yonna buli wamu wonna yayogera buli wamu yonna yayogera n'ekiro baabadde n'ekiro baabadde mu senator nga batiiza ogafuna otya ani yanzikulako olutalo mwali mugamba lujja kukomawa porogulamu zaffe tebazijjeeko yajjako emu yekukumi alinga gundi ogula baasi bwe nozimbe bwe nogula baasi zebokya nozimba ebizimbe ebyendabirwamu kati woteri yabukenya ekola mpulira bitandi sali yekka yalinawo gundi abala waali alina omwana kiwatule mpulira bukenya mbukatonga kasa bagimukwatiramu ngaayenda ate kasa woteri bagikwatiramu gweke nyiniyo oli mu bwenzi kujja we batakwata mpulira we batakwatibwa waliwo ekimansulo kirinatete kikumibwa bano ekimansulo kikumibwa bano balupembe bamakinga sure tewali akiyingirira mitwalo ekyeki naye tekyenewumu tombuuza nti gwobira bani agasajja bakulu basitula obutebe bwe abawala ne beegala bwe bati ne bakunama batiiriisa ekibayita ekimansulo okumansulo mpulira naye kikuumibwa obutiribiri nateetewa abebyota nga bali bakikuuma teri kulingiza munda mitwalo ekyeki 5 badde sikimanyi ate ebidda kukundwa obwana ne bumansula ne bamansula nti kibayita okumansula mpulira uganda temugimanyi mwebale kubanga mutuwagira tusiibudde mweraba kibayita okumansula ate bulijjo kimanyi tulijjo sikimanyi bwe kyebaite